Donald Kuronini nga Empaka wa Ireland mu Uganda yaniziddwa omukunganyi w'okuntiko Barbara Kayija nga walimu n'omumyuka w'akulira Vision Group gy'abeesi ndana bano bahigattiddwa ku lubali Kabushenga akulira kampuni eno batadde omukono ku ndagaano ya Bukedde 10 ez'okusiima abasomesa abasukkulumye ku bannaabwe omwaka 2017. Great. And I'll take that first. Thank you very much. Well done. Thank you indeed. Mu kwogerako Kuronini agambye nti bagadde bayambeko mu kuzuula abasomesa ndala bakoze enjawulo mu kusomesa nga bakola n'ebintu ebirala ebikyusisa omutindo gw'ebyenjigiriza saako n'embeera z'abantu gye babeera. Well, we're delighted as the Irish Embassy to partner with the New Vision on Teachers Making a Difference competition. It's also great that we can do it this week because we're celebrating our national day, St. Patrick's Day, here in Uganda. Kuronini agambye nti okusomesa kikola kya buzira era ebiseera ebya Uganda bitanga biri mu kusoma. So these teachers that you are putting the spotlight on are not pouring water into people's minds. They're lighting the fire of inspiration in the young people of Uganda. And those young people is where the future of Uganda lies. And so, in our view, teaching is one of the most noble professions. Agambye nti gavumenti yaludde ng'ewagira ebyenjigiriza kati emyaka 10 okuva ddala mu mwaka ogwa 2006 Mama Kevina omuminisitiri yasooka lwe yajja mu Uganda bwe yazimba amasomero n'amalwaliro saako n'ebitongole bwannakyewa bingi. This competition chimes with our own engagement between Ireland and Uganda on education, which goes back over 120 years to when some of the first Irish missionaries came to Uganda, amongst them Mama Kevina, who arrived in 1906 and set up so many schools and health clinics around this country. Agambye nti gavumenti yaabwe ekoze ekitendo mu byenjigiriza nga basobodde okuzimba n'okuddaabiriza amasomero 11 amatendekero abasomesa 2 saako n'okuyambako abayizi abasaba 15 n'ebiseera by'amasomero. Yeebaziza Vision Group n'enteekateeka eno n'obwagazi bakwese okulaba nga bakyusa ebyenjigiriza mu Uganda. And we're very excited to be part of it for 2017 and very much call on the public to participate, to nominate, to follow the competition. Ono yeeyamye okuyambako okutuusa nga empaka zino ziwedde. Empaka zino zimanyiddwa nga Teachers Making a Difference zibeera buli mwaka abantu nga balondera abasomesa mu masomero ga primary abasukkulumye ku bannaabwe. Empaka zitandise olwaleero era tubakubiriza abasomesa baffe abakoze obulungi mugende mubalonde. Ky'oba okola okulonda ogenda ku mikutu gyaffe egya Bukedde oba egya New Vision n'ogamba nti omusomesa anyeddemu banne akendo mu kitundu ekyewaffe ye gundi akoze kino ne kino n'otuweereza essimu ne tusobola okumunoonya naye ng'ebirabo byo weebiri n'olwekyo tebagayaala okuteekamu amannya g'abasomesa. Ebyo nga biri bitya akatabo ka University Guide akafuluma buli mwaka akabadde kalindidde ebbanga eddene nawo kafulumye okusinziira ku John Kakane ngo ne mukunganyi olupapula lwa New Vision. Akatabo kano kalimu emiko eyisibwa mu 10. Twetaaga okumanya enjigiriza ya university ki ezatongozebwa gavumenti ate n'amasomo agasinga okuba agettanirwa abakozesa mu makampuni ag'enjawulo byonna biri mu katabo kano. Ategeeza nti katusedde akatale nasaba na Uganda enkya babukereza enkola ba Group Plan Vision ku nnusu 2,000 zokka akatabo kano mwe kali. Weetaaga gwa buguzi kopi eyo ya New Vision okasange nga mwe kali munda era temanyi nti ojja kasanga nga ka mugaso. Procopio Siromo yakusakidde Green ku Bukedde TV.